MTN together. Our ambition is unstoppable. We are what? Unstoppable! We all have that one friend. Always by your side for the big moments and ready to assist. He's always got his eyes on the prize and his heart in the right place. Where would we be without our BFF? This season, enjoy all 380 Premier League games with your BFF GoTV. Upgrade or reconnect to GoTV Super Plus for the discounted price of just 90,000 shillings today. GoTV Uganda. Love it. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Taso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Hajati, Daku time is no time to light a sigiri. Tell Haji to. Shell gas with Enodil Super helps you fix Daku the easy, affordable way. Get a 6 kg full set at just 94,200 shillings or a 12 kg cylinder with a cooker plate at only 255,000 shillings. Visit any of these activation points with your national ID or refugee ID. And take advantage of Enodil Super. Cook safe, save more. Choose Shell gas. Byolina okukola obeere steady. Weegendereza abakwetoolodde. Bw'oba oteekamu ppini y'omu bbanka oba mu ssimu, kakasa nti teri agiraba. Eremu bwe batalaba mapeesa g'onyiga. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. وتعالى على نعمه لا تحصى عددا ونصلي ونسلم على من بلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجهه ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم ثم عما بعد ababiti wamwenna batulaba ku Salam TV balamusane kyamse singo ko kyekitiwanda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulama gwa finga bulijjo tugenda kwogera tubeere basiimu ne Allah byatuwadde nga tuyita mu kumusaba. Tubeere basiimu buli mbeera Allah mwatutadde kyetulabanga tekitambudde bulungi Allah tuyitire mu kumusaba. Gwe mulama gwe tugenda okubeera nga twogerako. Lwaki twagadde tugwogereko bwe tutyo nga tubayigirize nti tubeere basiimu n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera mwakutadde n'ekyo ky'olina olaba nga toli ng'olina ky'olaba ekibuzeemu kola ebintu bye tujja okwogerako inshallah. Tusobola bimalawo byonna naye leero tujja kwogera ku kintu kimu by'oteekeddwa okukola Allah obeere musiimu ng'oyita mu kubeera nga omusaba. Inna tabi'ata al-insani au inna tabi'ata al-insani fi hadhihi al-hayati ad-dunya tataqallab. Allah yakola obubumbwa bwaffe n'obutonde bwaffe bwa buli muntu yenna nga life yaffe tataqallab min as-siha ila al-marad. Life y'omuntu ekyuka, leero oli mulamu
toyina wakuluma enkyo oli mulwadde. Wa min al-afiyati ila al-bala, leero oli safe, toyina kigezo kyonna ate nkya Allah n'aleeta ekigezo. Wa min al-farah ila al-huzn, enkyo oli mu ssanyu, muyinza okuba nga mutudde mu lujja leero nga muli mukolo gwa ssanyu, ate nkya Allah n'aleeta omusiiba nga gwakunakuwala. Katugamba as-sahidin haqqa, omuntu oyo gutusubire okuba nti ajja kubeera mu kweyagala okwalubeerera, man jamaa baina thalatha khisari, yoyo Allah gwasobodde n'amukuŋŋaanyiza ebintu bisatu. Ashukuri fi hali naam, okwebaza Allah jalla waala n'obeera musiimu mu mbeera eyo mwoli nga weebaza ekyengera Allah kyakuwadde. N'obeera musiimu mu mbeera eyo Allah mwakutadde nga alina ekirungi kyakugemulidde, beera musiimu n'ekyo Allah kyakugemulidde. Ekyo kimu. Omuntu Allah gw'anakiwojja kuwangala mu dunya ng'olina emirembe. Ekyokubiri, wasabru fi hali al-ibtila, okubeera omugumiikiriza nga Allah alina kyonna kyageze ng'olaba si kirungi ku sayidi yo. Oyinza okanga tekikukyanyusa naye nga ye Allah amanyi kyekirimu ekirungi gy'oli. Okubeera omugumiikiriza, asabru fi hali al-ibtila, okubeera omugumiikiriza ku kigezo kyonna Allah kyaba akuleetedde. Kuba ye bihikmatihi wa biiradatihi wa Allah aba amanyi nti ajja kusikizaamu ekisinga okuba ekirungi. Ekyokusatu, wal istighfaru khiyari dhunubi, n'okuyitiriza okukola istighfaru kubanga ffenna tuyina amazambi. Oba mu kaseera kola nti amutuufu ndabika nsobezza Allah, yitiriza kukola istighfaru. Ebyo bisatu Allah singa abikuwa obulamu bujja kwanguyira. Mbiddamu ashukuri fi ali naam, okwebaza Allah mu kaseera nga Allah alina byakuwadde, beera musiimu Allah omwebaze weebaza. Ate wasabru fi hali al-ibtila, era okubeera omumativu n'okubeera omusiimu n'ogumiikiriza nga Allah ageze omusiiba gwo nobe ekigezo kyonna. Wal istighfar, n'okukola istighfar mu kaseera ng'olaba mutuufu ddala waliwo amazambi agakoleddwa. Idha kanat al-hayatu lil-insan, obulamu bw'omuntu Allah nga bwe yatutonda obubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yabutonda nga tulina kuwangaala lilhumumu walghumum, tulinamu ebintu bibiri. Obulamu bulimu ensonga bbiri zokka, teri yakusatu. Obulamu bw'edduniya bwonna mu nsi bulimu ebintu bibiri, alhammu walghammu, okwegomba n'okuwankawanka. Buli yakedde okuva mu maka ge n'agenda okukola alina kye yeegomba okutuukako. Waliwo yeegomba okugula emmotoka, waliwo yeegomba okwambala essuuti, waliwo yeegomba okugula poloti, waliwo yeegomba okuzimba, waliwo yeegomba okukola embaga, waliwo yeegomba okuzaala, waliwo yeegomba okwekozesa. Buli muntu yakedde ku makya okugenda okukola n'okunoonya ssente n'abagenda ebweru w'amawanga okubeera obulungi. Buli muntu alina kye yeegomba kyaluubirira okutuukako. Ensi Allah bw'atyo yagikola. Edduniya buli muntu yakedde ekyo ky'oliko ky'okola okikola olina ky'osuubira. Allah bw'atyo yakola edduniya. Buli dunia buli muntu akeera kwegomba kuwankira dunia eno kunoonya kigenda kutuukiriza bigendererwa bye. Ekisooka ekiri mu dunia kitawanya ensi yonna. Tukeera kuwanka na kwegomba kubaako nga tuukiriza ebyo twegomba bituukirire. Ekyokubiri ekiri mu dunia kweraliikirira. Eyafunye entebe leero yeeraliikirira okugimujja mutayagala givaamu. Eyafunye obukulu ku mulimu nga yakulya banne teyeegomba kuva mu post eyo gye baamuwadde. Eyagaggawadde yeeraliikirira obutaddayo kubeera mwavu. Buli muntu yeeraliikirira ekyo Allah kyamuwadde ate tayagala kimuveeko. Kati Allah bw'atyo yakola edduniya. Erimu ebintu bibiri ku bisatu. Tugambye ekisooka alhammu walghammu, okuwankawanka n'okola ki okuwankawanka, okwegomba n'okweraliikira, oba al-ahzan oba huzun. Abantu mu dunia no beeraliikirira. N'olw'ensonga eyo buli muntu yenna kitwetaagako nze naawe annasa ila izaati hadhi al-umum wal-ahzan. Buli muntu olina okuba ng'osala amagezi okunakuwala kuno n'okweraliikirira kuno ngenda bimalawo ntya. Kyova ngambye nti tubeere basiimu ne Allah subhanahu wa ta'ala, tubeere basiimu Allah byatuwadde. Kyolaba nga toli musiimu ng'oyagala Allah akukyusizemu kubanga Allah yakyusa buli kintu kyonna kye yagera nadduwa. Allah akyusa ekintu kye yagera nga yakugerekera ekintu bwe kiti anayitiriza okusaba Allah akyusa n'akuwa ekisinga okuba ekirungi. N'olw'ensonga eyo bwe tuba twetaaga Allah subhanahu wa ta'ala atukyusizeemu ng'olaba mutuufu mbeera mwoli gwe si nnungi, olaba ekyo Allah kyaggeredde toli musiimu nakyo kyoli, tukole ekintu kimu nga ngenda okubuulira okole bino Allah jalla waala ajja kwanukula naye nga byonna bitambulira. Kola ekintu kimu adduwa.
kubanga edduwa Allah subhanahu agamba yuhaqqikul amal. Omuntu asaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja tuukiriza ebigendererwa byo kubanga gaye tuli mu nsi ey'okwegomba buli muntu alina byayagala okutuukiriza. Wona asaba Allah jalla wala n'okulembeza edduwa ng'oli musiimu n'embeera Allah mwakutadde ng'ogikkiriza tatayassalul umur. Allah agenda kwanguya obulamu bwo butambule nga tebukukaluubiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba watuqdi alhajat. Anasaba Allah jalla wa ala toli musiimu olina kyolaba mutufa kino Allah oyani mpadde singa kibadde bwe kiti wona asaba Allah tuqdi alhajat Allah ajja kumala obwetaavu obwo watufarrijul kurbat era Allah ajja kutemera empenda akugirewo ebyo ebikuzitoyeeko. Tutegeere butewe tusaba Allah atujjeko ebyo kubanga eddunia abantu si basiimu ne Allah byabawadde. Buli olaba ng'olinawo question mark ng'olina kyogala Allah jalla wala akukyusizeewo Allah buli kimu akikyusa bidu'a. N'olw'ensonga fayambagi lil abdi kikakata kuli mwanadamu yenna okudda eri Allah jalla wa ala nga toli musimu n'embeera gy'olimu bidu'a hatta yastajibu lak. Gusaba Allah jalla wa ala Allah ajja kukwanukula. Edduwa za mirundi ebiri. Waliwo gye tuyita addu'a ma yakunu wiqaya. Oyinza okubanga oli mu mbeera ekizibu kyakutuukako dda toli musiimu n'ekintu ekyo Allah kye yakugerekera oba musiiba oba bulwadde oba mbeera ya ways of living butya bw'owangadde nga toli musiimu. Gwe saba Allah subhanahu wa ta'ala oba wafuna musiiba bulwadde majini shayatini malogo tukole edduwa za mirundi waliwo gye tuyita addu'a ma yakunu wiqaya ey'okwetangira. Ate nobo addu'a endala ma yakunu lil iraj ey'okujjanjaba koli yafuna ebizibu waliwo eno ey'okwetangira nga tonna bakufuna kirwadde niwaba wene ya iraj okwewonya oba okwejjanjaba n'ekyo Allah kiyakola kiyakugerekera oyibakuloga oyina omusiba oyina biki kati tuyitirize nnyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala twagala Allah subhanahu wa ta'ala atusizeemu mu bulamu bwe tulimu ng'olaba toli musiimu nabo tuyitirize okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga eno nnene era mpanvu eyatubeere basiimu ne Allah byatuwadde tujja genda tubyogerako naye leero tugenda tambuleko ekyo ekigambo kimu gwolaba nga tuli musiimu ne Allah kyakuwadde Allah akyusa okugera kwe n'enteekateeka ze bidu'a era Allah jalla wala ajjawo oba awonya nga tumusabye. Allah asobola okutangira ekyandi kutuusako ne kyatuukako ng'omusabye nga tumusabye kati tubeere mu bantu abasaba naye Allah tumusaba tutya atwanukule era atukyusize mu mbeera mwe tuli tubanga tetuli basiimu. Bye tulina okukola bye bino ndoza koka ke tunatambulirako leero bimashiati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayagala okusaba Allah akwanukule nga toli musiimu n'embeera Allah mwakutadde kulembeza enniya ennungi ng'ogenda okusaba Allah. Abantu bagende wa Sheikh mbwamusabire omwana nagenda oba tudde muhadhara bazze kusaba naye nga ye nniya ye teriiwo apulaninga envaano ngenda kukola kino ayina gwatunudde gwatayagala ayina gwe yatudde tali mu mativu n'ekifo yatudde kati nga nniya ye teriiwo naye nga yazze nti bazze kusaba. N'olw'ensonga buli muntu ayagala okusaba Allah amwanukule lakamul awwal ekigambo ekisooka ky'olina okukola tereeza enniya okulembeza enniya ennungi. Yagamba sallallahu alaihi wasallama innamal a'malu binniya. Buli muntu agenda okukola omulimu gwonna olina okubanga enniya yo malirivu okukola kwekyo malirivu okubeera kwekyo ekyo kimu. Ayagala okusaba Allah akwanukule tereeza enniya yo tule mu maaso ga Allah ku ssaawa 8 ogw'ekiro oba 8 oba 7 oba 9 oba 10 oba 11 tuula mu maaso ga Allah jalla wala n'enniya nti nsituse kusaba Allah era nkimanya ajja kumpa. Ekyokubiri tosabanga Allah jalla wa ala nga tosoose kumwetondera abantu tulina amazambi. Oyinza okubanga obusibe bw'olimu embeera embi gy'olimu nga toli musiimu nayo obulamu obwo bw'olimu obukunyigiriza nga mazambigo ebulamu obutinyigiriza embeera mwe tuligo obulaba challenge yonna gy'olina mu bulamu bwo mazambigo. Kati tusabanga Allah jalla wa ala akukyusize mu mbeera mw'oli nga toli musiimu nayo n'otasooka Allah subhanahu wa ta'ala kumwenenyeza amazambi ago g'olina kuba gayinza okuba ge gakutadde mu busibe bw'olimu ge gakutadde mu kulemererwa ge gakufudde asekererwa ge gakubuzizaako baraka bw'obeera ge gakugobyeko abantu. N'olw'ensonga oyo muganda wange gwe naalyo ng'oyagala osabe Allah jalla wala akwanukule tomusabanga nga tosoose kumwetondera. Allah mugambe ensonyiwa amazambi gange amanene n'amatono ge nakola mu lwatu ne mu kyama ge mmanyi ne ge simanyi. Allah yogaba nga kyusa ebyengera byange Allah biwanimpadde n'otabimpola amazambi ge nnyina Allah gwe musonyiye Allah nkusaba onsonyiwe Allah agenda kukusonyiwa.
yasonyiwa omuddu ku mule gwa nabbi Musa alayhi salatu wassalamu enkuba yagaana okutonnya emyaka 40. Allah n'amugamba genda ogambe mumwe mulimu asobeza Allah amunyize emyaka 40. Nabbi Musa n'akuŋŋanya babbano Isiraila n'ayogera gye bali n'abagamba asobeza Allah ng'amunyize ebbanga eriwera nga ddene oba myaka 4 tuveemu. Omusajja yagamba ne yeetonda mu mutima gwe n'agamba ne yeenenyeza Allah baba kyatudde mu hadhara enkuba n'etonnya. Bimaana weenenyeza Allah, Allah agenda kwanukula edduwazo. Yeenenyeza Allah enkuba n'etonnya nga bali awo Nabbi Musa abuza Allah nti teri yatuvuddemu ate enkuba yatonye. Allah n'amugamba omuddu wange yeenenyeza enkuba n'engitonnyesa. N'amugamba ya Rasul ya Allah mumbulira omusajja oyo. Allah yamugamba mubikkiridde ng'akyansobya. Kati ate amaze okukola tawuba ne musonyiwa ate muswaze mulekerawo okuswaza bannammwe. N'olw'ensonga ya kalombolombo kakubiri ayagala okusaba Allah amwanukule tukulembeze enniya ennungi. Ekyokubiri tusooke kwetondera Allah jalla wala mazambi ge tuyina gayinza okuba ensonga efuuse lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tatwanukula. Ekyokusatu omuntu kirungi nnyo ng'ogenda okusaba Allah ofune wuzu okutukuza ekifo ogenda okusabira Allah subhanahu wa ta'ala okukijjamu ebintu byonna ebyesittaza Allah byatayagala ng'ebifaananyi ng'ebibumbe ng'ekifo ekikyafu. Malaika za Allah ezokusasa zijja kujja mu kifo wali gafaananyi. Naye abagagga balina emizo abantu Allah basituddemu kwantono ku madaala n'akola oguyumba gonna n'aguteekamu agafaananyi. Ono mwana baali bamutikironi yali jjajja wa jjajja n'atimba ennyumba yonna ebifaananyi. Kati n'ayita abantu tumujje tutule mu kifo ekyo kwennyini wajjudde agafaananyi n'agabumbe buli gubumbe gwasanga n'agula n'ajjuza mu nnyumba twegayire Allah atwanukule. Oyinza okuba nga Allah ayinza obutakwanukula olw'ennyumba eyo gitimbamu agafaananyi. Mulekeraawo abasiraamu okutimba ebifaananyi byammwe mu mayumba gammwe n'ebibumbe bye musanga ku makubo ne mugula ebyembwe ebyapuuse ebyemisota ebyaba ne muteeka agabumbe mu nnyumba. Eyinza okuba ensonga Allah jalla wala obutakwanukula. Ensonga ey'okuna oli mu bulamu bw'otasiimye toli musiimu n'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala bwakuwadde tugambye tuyitirize kusaba Allah nga tutereeza enniya zaffe nga tukola istighfaru gyali tumwenenyeze tufune wuzu tulongose ebifundu tugenda okumusabira tubijjemu ebifaananyi n'agabumbe n'ebintu ebyesittaza Allah byatayagala. Ekyokuna okusembeza abaana abato n'ebisolo n'ebinyonyi wetugenda okusabira Allah jalla wala. Obusiraamu kyebuva butukubiriza okulunda. Omuntu yandibadde mu maka ga alundawo ebisolo nga waliwo ebisolo. Naye tuba tugenda kusala swala ya nkuba ng'enkuba eganya okutonya oba ebizibu bituyitiriddeko kirungi nnyo wadde emikolo gye tubeeramu wadde hadhara ze tubeeramu tusembeze abaana abo abato. Allah tumugambye ya Allah ffe tubanga amazambi gatwambadde abantu abakulu gatuunyako gatwambadde Allah tusaasira olw'abaana bano abato be tutudde nabo. Enkuba ebeganya otonya musembeza abaana abato n'ebisolo n'ebinyonyi ne mugamba Allah jalla wala fa amazambi gatuyitiriddeko abantu abakulu. Ebizibu tuyina bingi naye Allah tusaba otuseeko okusaasira kw'enkuba etonye olw'abaana bano abato abatalina mazambi n'ebisolo byo bino n'ebiwuka n'ebinyonyi. Allah jalla wala bimashiati wa bikudrati enkuba agitonyesa. Kati wetubanga twagala okusaba Allah atwanukule gwe ssema kampuliriza yita abaana b'abato otuule nabaabo wegayirire Allah nga nabo bawanise emikono mugambe Allah olw'obulungi bw'abaana bano ebitonde byo bino ebitalina musango ya Allah tukyusize mu mbeera Allah otugulyewo olugulo olw'enjawulo. Ensonga ey'okutaano bw'oyagala Allah jalla wala akwanukula akukyusize mu bulamu bw'olimu obwo bw'otali musiimu nabo twagambye okusaba Allah kulembeza okusaddaaka. Tukulembeze nnyo okusaddaaka nga tetunnasaba Allah jalla wala ajja twanukula. Ensonga ey'okubiri erimu ekyo tukulembeze emirimu emirungi nga tetunnaba kusaba Allah. Otunasabira Allah ntuwanika emikono Allah agenda kutwanukula. Naye tetukulembeza mirimu mirungi tetusaddaaka ze saddaaka abalimi ze babasanga mulete saddaaka nekibayisa bubi. Naye buli muntu yenna ayagala okumusabira agenda okusaba Allah ayagala okwega agenda okola saddaaka yonna mu nkola gy'ogikoze naye kulembeza saddaaka Allah ajja kwanukula. Tukulembeza okukola emirimu emirungi. Tugenda mu suratul anbiya Allah yalaga bannabbi be bonna engeri gye bajja bamusaba mu Zakariya ba Ibrahimu bani bonna naye yakulembeza kikamunaga innahum kanu yusari'una fil khairat. Bakulembeza okukola emirimu emirungi. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Batya Allah ne bakola Allah byayagala Allah fastajabna lahu. Allah n'abaanukula. Kati nayo muganda wange gwaliyo ng'obulamu bw'olimu toli musiimu mu mbeera Allah mwakutadde ng'oyagala Allah akukyusizemu Allah akyusa na dduwa. Naye Allah agenda kwanukula edduwayo ng'okulembeza sadaka. Allah agenda kwanukula edduwayo ng'okulembeza mirimu mirungi. Oyinza okusaddaaka ekisolo abaana ba Adamu bwe baayawukana
Allah yagamba musaddaka omulala yasaddaka empiko omulala n'asaddaka ekisolo oyinza osaddaka embuzi n'oyisalya abasiraamu ne bagiri oba endiga oba ente Allah yagamba lan yanaala Allaha ruhumuha wala dima'uha walakin yanaalu taqwa minkum wosaddaka ekisolo ne kiyiwa omusaayi Allah tatunya musaayi mungi guyiise wadde bunene bwa nnyama nti yadde ezituwa kilo 100 naye Allah atunulya takwa eno wakiwaddeyo ng'okiwaayo kulwa Allah so tuba tusaddaka baga saddaka enniyeyo girongoose nnyo kye twakulembeza waggulu saddaka kulwa Allah tukulembeze emirimu emirungi tukulembeze saddaka Allah tumusabe ajja kukukyusiza mu bulamu bw'olimu bw'otali musiimu nabwo ensonga ey'omukaaga okutunula mu kibla kugwe Allah gwawadde obusozi ng'oyagala okusaba Allah jalla wala akwanukule naye abantu basaba Allah jalla wala ng'atunudde bibye naye woba osobola ng'osaba Allah jalla wala weewombese mu maaso ge tunula mu kibla ensonga endala Allah jalla wala oba omala otunula mu kibula tulongoose bye tulya ne bye tunywa ne bye twambala bibeere bya halali tuwala omuntu kati yandibadde twatwala maali yonna oba sente zonna nga sizizo n'ozigulamu olugoye n'oziryamu emmere n'ozizimbamu ennyumba wogenda okusabira Allah kati ebyo byonna biganye Allah abantu okubaanukula ng'omuzimbo wootudde gwa haramu sente wazibba engoye zoyambadde za haramu sente wazikumpanya emmere gye walidde eri mu lubuto n'ebiwonyedde byonna bya haramu kati Allah talina wagenda kukwanukula hadiisi mugimanyi nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti Allah atunulya omwana Adamu awonesa emikono ayagala Allah amuwe naye nge mat'amuhu haramu wa malbisuhu haramu byayambadde byonna bya haramu nebyalidde bya haramu naga nti Allah amwanukula atya n'olw'ensonga eyo baddu ba Allah jalla wala buli yagala Allah jalla wala akwanukule kyusa mu byolya lya halali buli ayagala Allah jalla wala kujje mu mbeera mwoli kyusa byonywa n'ebyoyambala ne woosula byonna sula mu halali Allah ajja kwanguyiriza obulamu ekyomunaana buli dduwa yonna nga tonnasaba Allah subhanahu wa ta'ala buli ayagala Allah akwanukule nga tonna akukyusize mu bulamu bw'olimu oli mu mbeera gye toli musiimu nayo tosabanga Allah jalla wala ekigambo kyonna edduwa yonna nga tukulembeza istighfar tandika astaghfirullah kyogera emirundi gyonna Allah gyakusobozesezza then Allah osooka omwanjulira emirimu gyo naye kati olina amazambi mangi tonnaba kwenenyeza Allah gweoyagala owanika emikono mugaye Allah njagala kino tukulembeze istighfar tusabanga edduwa yonna nga weegayirira Allah nga tukulembeza kutandika na istighfar Imaamu Malik radiyallahu anhu yasanga omusajja omugagga e Baghdad nga sente zimuunyako ate nga atya Allah n'amugamba nze Allah nnamusaba buli kye mumusaba akimpa nimbyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala byakwenda kanze bwe bamusabe duwa nsooka kola istighfaru n'ensooka nsaba kyenjaga naga astaghfirullah Allahumma as'aluka aljanna astaghfirullah Allahumma a'udhu bika minan nar astaghfirullah Allahumma hdini ila siratil mustaqima yagamba buli kigambo kyengenda okusaba Allah nsooka kola istighfaru nabwe kitugo muganda wange ali mu mbeera nga toli mu mativu ne Allah embeera mwakutadde ng'oyagala Allah akukyusizeemu tugambye akyusa na dduwa edduwa kulembeza istighfaru nga Allah tonnamusaba kigambo kyonna ensonga endala ng'oyagala Allah akwanukula edduwa akukyusize mu bulamu bw'olimu bw'otaliimu kathratu dhikri muyitirize okutendereza Allah wa ahsanu dhikri la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah bw'ayagala Allah jalla wala akwanukula edduwa kathratu dhikri gweyitirize okwogera ku Allah tuula oyogere otendereza Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah emirundi gy'osobola ababyogeddeyo ne batuula ne batendereza Allah mubayise balalu buli kibakola kyonna ngente nabbi teyakikola agambye kathiratu dhikri yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub mukutendereza Allah subhanahu wa ta'ala omutima gw'omwanadamu Allah atebenkeza emitima gyaffe na kumutendereza kati gwayagala Allah kwanukula edduwaayo yitiriza ahsanu dhikri la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ayagala Allah kwanukula akukyusize mu bulamu bwo osaba Allah subhanahu wa ta'ala kulembeza kusaali owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emirundi gy'oyagala oyinza okwogera ku Allah abantu abayogedde ku Allah n'asaalya nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah akuwa by'otamusabye nammuli yamusabye atasaalire nabbi n'atayogedde ku Allah jalla waala Allah ayagala nnyo okumwogerako n'okusaalya owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe n'onaakola ebyo kandi n'otayogera nsonga zo kubanga Allah azimanyi Allah ajja kukukyusiza mu bulamu bw'olimu obubi akuteeke mu bulamu bw'obulyanga bw'osinga okwagala awo wagazi tujja kwogera okukolumu okusaba Allah jalla waala okumwogerako okumutendereza okusaalya owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tunnamusaba then omala omusabe Allah agenda kwanukula edduwaayo akwe kyoyagala akukyusize mu bulamu bwo bw'olimu nga toli mu mativu nabwo
ensonga ye-11 tuyitirize okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala bisifati al-uliya. Allah tumutende n'ebitendo bye eby'ekitiibwa ng'omusaba naye abantu awanike nga tamanyi n'amannya ga Allah g'asobola kumwogera nago. Osaba Allah kuwa bugagga togamba ya muntakim gwe linnya ly'okulembeza Allah tomanyi linnya lyogera kye litegeeza ate osaba Allah subhanahu wa ta'ala kuwa bugagga tukulembeze Allah subhanahu wa ta'ala okumwogerako tukulembeze okwogera ku mannya ge ag'ekitiibwa. For example oyinza okwogera Allah jalla wala olyawo ofuuse musajja ensi yonna ekusekerera ofuuse muntu wa wansi Allah musaba omugambe ya Allah ya qawiyu Allah gwa w'amaanyi wa ana dhaifu Allah ndi mudduwo munafu Allah nfuulo w'amaanyi kubanga Allah gwa w'amaanyi olosabye ekituufu oyogedde erinnya lya Allah ne sifa ye ey'ekitiibwa Allah n'omusaba kufuulo w'amaanyi. Obwavu bwe bukuyitako Allah mugambe ya ghaniyu Allah gwe mugagga nze ndi mwavu wa ana alfaqir n'omugamba fagnina Allah nkusaba otugaggawaze n'obugagga bwo kubanga Allah gwabugaba. Woba oyina amabanja Allah mugambe ya dayyanu Allah subhanahu wa ta'ala gwamala w'amabanja gatujjeeko Allah ajjagga kujjako naye tetumanyi kusaba Allah jalla wa ala. Kyeva mulanga tuli mu mbeera tetuli mativu mu mbeera mwe tuli ate tetumanyi tetulina solution tugivuddemu tutya. Allah mugambe ya ganiyu ya muguni omugagga agaggawaza Allah tugaggawaze ku bugagga bw'olina obwo butaliiko kkomo ya Allah. Omugambe ya razako Allah subhanahu wa ta'ala gwo mugabiriza agabirira Allah nange ngabirira ndimbaddu babeetaavu. Omugambe ya fattah Allah gwoggulawo ebiganyi Allah gwoggulawo ebyesibye Allah nziguliraawo tusabise amannya ga Allah gafaanagiro bwe gatyo. Ekigambo buli kyoyogera kiddingana emirundi 3 omugambe ya rahmani ya rahim yeggwe wekka asobola okunsaasira nonzija mu mbeera mwendi ya Allah kubanga gwe musaasizi abalala bayinza obutansaasira naye mugambe ya Allah ya rahmani ya rahim yeggwe wekka asobola okunja mu mbeera mwendi ya Allah abasigadde bayinza obutansaasira Allah ajja kwanukula musabe n'amaanyi ge ya qawiyu ya qawiyu mugambe Allah yeggwayina amaanyi agasobola okunziza engulu nenva mu buwambe mu busibe mu mannyo ga shaitani ne mannyo g'abalogo ne mu maaso gaabwe Allah nzijaayo go wa kitiibwa awo wonna tutunulewo nnyo. Allah mugambe ya alim yeggweweka Allah subhanahu wa ta'ala amanyi obulumi n'obwetaavu bwange n'obwavu bwange n'ennaku gye nnina ku mutima Allah gwasinga okugimanya. Allah nkusaba oginjeko ya Allah nti kula onzijeko okulemererwa mugambe ya qadir Allah subhanahu wa ta'ala ye musobozi yeggwe yekka ayina obusobozi ku buli kintu kyonna yeggwe atalemererwa nsonga yonna. Allah malira ebyo byokka biringa ebitono naye binene singa tuyiga okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ne tubikozesa Allah subhanahu wa ta'ala ajja tusaasira Allah ajja kutwanukula naye olwokuba Allah tetumanyi kumusaba tuli mu mbeera tetuli bamativu nayo kati awo mu mbeera mwe tuli ng'ensonga eyo tugivaako. Bwe tuba tusaba Allah jalla wa ala bwe tufunye emikono mu swala bagamba lamuzul khushu' ne tuwanika emikono bwetu tyera kabonera akokwetu tuwaza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wanika emikono gyo bweti ng'emikono tujawudde gigatte wamu bwoti ennwezo zitunule mu kifuba ebibatu bitunule waggulu Allah omulage nti oli mwetaavu gyali kubanga Allah ali waggulu. Naye omuntu ayisaba Allah nga ali ku bibye amin ng'akulaga tabiriiko ne niyeeteriiwo bye twafuddeko waggulu naye wanika emikono gyo ebibatu byo bitunuze waggulu ng'obigasse Allah omulage nti oweetootowaziza mu maaso ge oyagala Allah jalla wala akwanukule. N'olw'ensonga eyo basiraamu bwe tuba nga tuli mu bulamu nga tetuli bamativu n'obulamu Allah bwatutaddemu tubeere basimu ne bwe tulimu tuba twagala Allah akyusizeemu Allah akyusa na dduwa. Ekyo kye kitandikiddeko olwaleero kyetugenda okutambulako ekirala bimashiatillah obudde obunaasobozesa omuntu ky'oteekeddwa okukola tubeere basimu n'obulamu Allah bwatutaddemu enniya zaffe tuzirongoose tukolenga buli kyokola kikolerwa Allah. Innal ikhlas beera ne ikhlas okola omulimu gwonna ng'okola lwa Allah jalla wa ala. Al ikhlas amalu lillah omuntu okubanga alina ikhlas ng'akola lillah sirru min asrari saada. Wayagala okubeera mu bulamu obulungi nga toli mativu n'obulamu walimu longoose emirimu gyo ng'ogirongosa ku lwa Allah kyame ekigenda okufuula okuwa emirembe. لأن العبد ولوكما مدو إذا كان يعمل
omuntu yenna akola ng'akola lil aziz al jabbar ng'akola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala wa yabtaghi ma indahu ng'ayagala Allah yabamusiima amwe al ajri wa thawabu empeera fa innahu la yantadhiru shukra min ahadin teetaaga muntu yenna kumwebaza kati obulamu bwe tulimu tetuli basiimu nabo kubanga twetaaga abantu babeere nga batwebaza ate bajja kwebaza okubeera omusimu n'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala bwakutaddemu buli kyokola kikolerwa Allah tolinda muntu yenna shukura min ahadin wala thana tolinda muntu kwebaza wadde okukutendereza mbu oli w'amaanyi tolinda muntu kuwaana fala tabtaghi nafsaka hasaratin wannadam leka kuddya mwoyo gwo guteeka muntu kwejjusa kale sinnabakoledde ki tebansiimye kuba bakoledde bakusiime ate tebakusiimye ogenda kwejjusa ogenda kufaafaaganirwa kubanga tojja tebakwebazizza naye gwe akola kulwa Allah yagenda okukusiimira yagenda okwebaza n'olw'ensonga eyo al ihsan mimman ahsana ilayhi au badhala lahu al ma'ruf fe tuyise bulungi bantu batukoledde bulungi beera tolina muntu kwebaza anayagala akuyise bulungi ayagala akuyise bubi omuntu yenna man lazama al ikhlas waja'alahu shi'arata omuntu yenna atambulya kukola nga abikola lwa Allah ng'oli musimu n'ekyo Allah kyakuwadde n'okikola ng'okikola lwa Allah agamba Allah subhanahu wa ta'ala akutaasa minal kurubati Allah akutaasa obulabe bwonna Allah akujjako okunakuwala kuba toli mumativu Allah akujjako okuwankawanka Allah akuwonya okuba nti tojja kumujeemera kubanga emirimu gy'okola kulwa Allah omuntu akola ng'akola kulwa Allah tugambye sababu litafruji al-karb wa zawali al-hamm wal-ghamm emirimu gyaffe tukolerwa Allah tubeere basimu n'obulamu Allah bwatutaddemu tubeere basimu n'obulamu Allah bwatutaddemu tunaabikola nga tubikola kulwa Allah ajja tugirawo obubenyi ajja tugirawo ebizibu ajja tugirawo okuwankawanka n'okweraliikirira tukulembeze emirimu emirungi nga tukyogeddeko mukimanyi bulungi nnyo nafaru thalatha alladhina atbaqa alayhim al-ghar abasajja mbamanyi abasatu abayambuka waggulu mu mpuku ne beggama mu nkuba empuku ejjinja ne lijja ne libabikka naye abantu abo fal awwalu tawassala bi birri walidayhi omu kubo bayingira mu jjinya nga libaziise yasaba Allah ng'asinziira ku mulimu gwe n'agamba Allah nagondera bakadde bange nemba twalira amata nasanga bebase ne nabeerawo paka ku macha nakikola lwa Allah nakikola ku lulwo watawassala thani bi afifati anil haram owokubiri yasaba Allah nga mugamba omukyala yali wa kitiibwa nayagala mukuleka ebyensonyi naye saabikola Allah olwekyo kye nakola namuleka lwakuba gwe ya Allah njija mu mbeera mwenti watawassala thalith bi amanatihi omulala yagamba nti oli yampola ebbanja naye akadde ne katuuka nga nyina okulimuddiza ne ntambula mu buzibu bwe nti nagendayo ne mulinda ntuukiriza olunaku lwe twalagaana bimaana bonna bwali bwesi byali mirimu mirungi baakulembeza emirimu emirungi eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah n'abajja mu mbeera mwe bali bye twogeddeko emabega tubeere ne ikhlas Allah tukulembeze emirimu emirungi tuyitirize okumusaba Allah ajja kukyusiza mu mbeera eyo mwoli nga toli musiimu nayo buli anakola ekintu idha kunta fa'alta dhalika ibtigha wajhika basaba Allah magamba Allah ebyo ne twabikola kululwo Allah fafarrij ma nahnu fi Allah tujje mu mbeera mwe tuli nawe Allah oba oli mbulamu nga toli musiimu nabwo saba Allah omugambe Allah olw'ebyo byonna byenkoze nkyusiza mu bulamu buno naye tugambye ng'oyita mu dduwa ensonga ey'okusatu nga tetuli basiimu n'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala bwatutaddemu naye tubeere basiimu n'obulamu Allah bwatutaddemu nga tulowooza ku byengera bya Allah buli wonalowooza ku birungi Allah byakkoledde n'ebyoli ojja kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala buli analowooza ku birungi Allah byakuwadde obulamu bwakuwadde bameka abeebase wansi w'ettaka nga bagenda ku myaka emito nga gwe Allah akuwangazizza bameka abaafa nga banaku nga baavu nga gwe Allah akugagawaza okyali mulamu kati tunuulire byengera Allah byakuwadde atafakkuru fi ni'amillah gwe atali musiimu n'embeera Allah mwakutadde weetaagisa okubeera omusiimu mweyo embeera Allah mwakutadde ng'olowooza ku byengera bya Allah byakkoledde kullama ta'ammala al-'abdi fi ni'amillahi dhahira wa batina omuntu yenna singa alowooza nnyo ku byengera Allah byamukoledde ebirabwako n'ebitalabwako
ebiri mu ddiini eyo eddiini mwosinziza Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyeduniya. Waliwo Allah basitudde mu ddiini n'akuwa n'okwata Qur'an, n'akuwa ilmu, n'akuwa okumutya, n'akuwa okumutegeera. Allah alina basitudde n'abawa edduniya n'akwanguyiriza obulamu bw'edduniya. Tunuulira byonna ebyengera Allah byakuwadde adh-dhahira wal batina ad-dunyawiyya wa diniya, byonna bitunuulira ebyengera Allah byakuwadde biri mu ddiini mwakuweeredde. Allah akuwadde edduniya, omuntu abitunuulira la rabbahu kad a'atan khairan kathira. Onaabyetegereza ojja kulanga Allah akuwadde ebintu bingi. So beera musiimu, beera musanyufu, tobeera mukubuusabuusa Allah. Kati omuntu anaabeera mweyo embeera eyo yadfa'u al-humumu wal-gham. Ojja kulaba nga Allah obulamu bwakutaddemu oli musiimu, nga Allah akuggyeko okweraliikirira, Allah akuggyeko okuwankawanka. Wayujibu al-faraha was-surur. Ojja kulaba nga oli musanyufu eva, ng'oli happy buli kaseera, buli fo kyonna, buli mbeera yonna, kubanga otunde Allah byakoledde nga bingi. Naye abantu ekibatadde mu mbeera bali si bamativu, kati ne babeerawo nga beeraliikirira kubanga tebatunde Allah subhanahu wa ta'ala byabawadde. Law ta'ammala al-insanu ni'amillah, singa omwanadamu yali atunulya ebyengera Allah byamukoledde, la wajaduha, no yandibadde akakkana atunula, wa ta'ammalu min a'la ra'si, omuntu yandibadde atunula okuva ku mutwe gwe okutuuka ku bigere bye ebitaano, n'akakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ebintu bingi nnyo. Tunulira okuva ku mutwe gwo, otunulye Allah engeri gye yagutonda n'ebiyungo byonna ebiri ku mutwe gwo. Abantu Allah jalla wa ala baafuna amannya amalala n'abajjako ekitendo ky'okuba nti bantu olw'obumogo Allah bwe yateeka ku biyungo byabwe. Gwe tunulira ebiyungo by'omutwe gwonna, amaaso, olulimi, amatu, enviiri, endabikayo, paka ku bigere byo ebitaano. Mututunulira olabe nti Allah yakuwa ebyengera. Tubeere basiimu ne Allah byatuwadde. Abantu Allah jalla wa ala yabambuladde ebitiibwa byabwe olw'okuba nti ebiyungo byabwe Allah yabikendeeza. Allah yagamba wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina mu suratul Luqman. Allah abawadde ebyengera bingi, ebirabwako n'amaaso n'ebyekwese, Allah byonna bibawadde. Katubeere basiimu kubanga Allah alina byayambulako ebyengeri nga tebakyabirina. Waliwo abaali abalamu nga babayita balamu, nga babayita abantu, kati babayita bafu. Allah ekyengera ky'obulamu yakibajjako dira tubayita mayit. Allah wakugira mu fuse wati mu dakika 5 gwe tubayita Ismail baga nti mayit eririddawa, nga Allah erinnya alikuggyeko. Kati gwe Allah gwakyakuumidde erinnya lyo, beera musiimu n'erinnya lyo nga Allah alikuumidde. Waliwo Allah bakuumidde sihhatul badan, ng'emibiri miramu. Kati Allah gwajjeko ekyengera ky'obulamu bamukazaako mulwadde, omulwadde gyali mu ddwaliro, omulwadde yasuzeeyo. Allah n'erinnya alikuggyako n'ekigambo muntu ne bakikweko nga ng'olinga atakyali omuntu. Gwe Allah gwakyakuumidde ekitendo nga bakuyita muntu, ng'okyali mulamu. Tebanakukazaako linnya lya mulwadde. Omulwadde asula mu ddiiro, omulwadde yasuze afa, omulwadde yasuze bubi, tebakyalina na budde bukuyita linnya lyo. Allah atandise okwambula ebitiibwa. Basiraamu tubeere bamativu nga Allah akyakuwadde ekitiibwa ky'obulamu nga bakuyita omuntu n'erinnya lyo, nga tebanatandika kuyita omulwadde oli wa bbeeyi. Tubeere basiimu. Allah subhanahu wa ta'ala waba akyatuwadde al-amni fil watan, waba atuwadde security mu ggwanga ng'ekyalimu. Allah tumwebaze mu mbeera mwe tuli. Afghanistan beekubye bomu, Libya bakaabye, Iraq balwanye, Israel balwana, Gaza balwanye, Palestine bakaaba, buli wamu bakaaba, kati Rwanda bakaaba. Allah ensi agijjemu emirembe. Syria bafudde bakaabye. Akati mu ggwanga mukyali akalembekereza akalimu al-amni fil watan, emirembe gye gikyali mu ggwanga woli twebaze Allah ekyo kyengera. Emirembe tekikuuma muntu nti president yagikuuma, Allah yagitukuumire ne gibeerawo. Fuko tulina okutenza Allah yagireese. Gaddafi ensi yatabangukanga mwali nga n'ebyokulwanyisa bwali ensi n'etabanguka, nga yennyini mwali mulamu nga n'ebyokulwanyisa mwebiri. Bashar al-Assad abadde Syria emyaka obeemeka nga balwana nga ye mwali nga n'emmundu mweziri, naye ng'emirembe Allah yagitabangula. Palestine president waayo gyali n'emmundu bazirina, naye ensi Allah n'agitabangula. Israeli Allah amagezi agabawadde n'ebyokulwanyisa babina ne sente bazirina, naye ensi Allah n'agitabangula. Kati presidency yakumirembe, Allah yatukumire emirembe we tuli. So twebaze Allah ng'ensi yaffe tebanagiyita eddwaniro.
nga bakyagiyita ensi etebenkedde ekyo kyokka kyengera tubeere basiimu n'eggwanga mwe tuli n'emirembe gye tulina ebitannaba kutereera nga bwe tubyagala Allah tumusaba alina obuyinza okutukyusiza tubeere bamativu n'ebyokulya Allah byakyakuwadde waliwo abali mu camps mu ntalo nga bali mu kampu balinda kusimba layini eyali yereetera buli kyayagala kyalya naye nga bali mu kampu balinda kye bagenda kubawa kyakulya gw'omuddu alina ekyokulya nga kikumala ekyemisana n'ekyeggulo weebaze Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yagamba man asbaa amina singa okeera ku makyanga oyina emirembe toyina kunoonya abantu bali awo nga bakuteekako kibaluwa bakuntumye bakutrackinga bakunoonya onakwagala nga tayina mirembe n'essimu ze yazijjako azita n'essimu ekubira weeri yeekanga naye man asbaa amina singa okeera nga toliko kibaluwa gundi bakuntumye maafan fi jasadi omubiri gw'omulamu toyina wakuluma yamliku kuuta yaumi ng'olina ekyokulya kikumala lunaku olwo Allah abakuwadde ensi n'eggulu n'olw'ensonga y'abasiraamu tubeere bamativu obulamu Allah bwatutaddemu gwakyayina kyolya nga kikumala kya nnaku bbiri gabako Allah yakoledde riziki gy'ogenda okulya waliwo abaalina amayumba nga balina kampuni nga balina obugagga byonna Allah yabijjawo e Libya e Iraq e Suria e Palestine e Afghanistan Allah yabibajjako byonna Allah tebalina we babisavinga tebalina we babikeepinga tebabitereka Allah yabibajjako kati beera mu mativu ne Allah subhanahu wa ta'ala gwaba akyakuwadde ng'olina ekyokulya ng'olina ekyokwambala tulaba different charities zikuŋŋaanye ngo alina engoye zatakyayambala alina zatakyayagala tuziwe waliwo abeetaavu gwe Allah gwakyawadde ng'ozitadde mu odrop ojjako z'oyagala osanga omwetaavu mumwe ku ezo z'oyina kuba tebagenda zikusiikamu twebaze Allah tubeere basimu n'ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde Allah waba akyakuwadde ng'olina amazzi okyaganywa ne gayita mukama weebaze Allah waliwo ng'eddoko terikyayita mu mazzi nga bamutaddeko kapiira mwe gayitira oba nga bamutaddeko cupa gwe Allah gwakyawadde obulamu ng'ossa nga tosiza ku oxygen weebaze Allah beera musiimu n'ekyo Allah kyakyakuwadde ng'ossa bwoti nga toliko oxygen tomanyi na mukka gw'ossa gye guva ekyo weebaze Allah obeere mumativu no Allah kyakuwadde bagambye Allah abantu ebyengera yabayambula dde ebitiibwa olw'okukendeeza ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byabajjako waliwo abakyayina amaaso gwoba oyina amaaso abiri beera musiimu n'amaaso ago g'olaba kubanga atagayina babakazaako dda linnya muzibe naye gwe bakyakuyita linnya libaga nti muzibe gyali kubanga Allah ekyengera ky'amaaso akimuggyeko naye ng'ebisigadde ebingo bina bifunctioning ebisigadde naye Allah amuggyako ekyengera eki n'erinnya ne balimuggyako ne bamukazaako omuzibe beera mu mativu gwakyalaba gwakyayina amatugo nga gawulya weebaze Allah obeere mu mativu mu mbeera mwoli atagayina bamukazaako dda kiggala baga ono kiggala gundi la haula wala quwata illa billah amaaso galaba weebaze Allah tebakuyita muzibe awulira weebaze Allah tebannaba kuyita kiggala ayina olulimi nga Allah alusitulwa bwati ne lwenyenya ne luyatula ekigambo weebaze Allah kuba atasobola gusitula nga tayogera kigambo bamuyita kasiru gwe batayita kasiru baga ati ye kasiru yani erinnya lyenti ye gundi naye nga bo bakulembeza ku mitali ya kasiru yono kiggala oli muzibe waawali n'olwensonga basiraamu mubeere basiimu n'ebyengera Allah byabawadde buli muntu Allah akujjako katono bwe kati obo byakulabirako bitono neddayo tunule ku kyale wammwe oba mu family wammwe oba wali olabyeko buli Allah gwajjeko olumi nga terwogera bamuyita kasiru gw'omuntu akyayina emikono gyonga gyonna kwegiri olaga nti oli ow'omukono gw'ekitundu oli kakono la haula oba yaga ku accident oba oyazaalibwa n'erinnya bagaana okulimira nga oli kakono oba awulira oba tawulira bamukazaako kyonna kye baagadde gwe Allah gwakyawadde amagulu beera musiimu n'amagulu Allah gakuwadde eyazaalibwa ng'okugulu kwa kitundu obanga kulema bamuyita mulema bw'oba munyanyi bayinza oteekako erinnya ne baga nti isima mulema naye nga bamuyisa erinnya mulema nga oli waatali muteekako tamanyi nti bajja kumutegeera naye nga n'abalala tebalina bumogo babayita manyenda ne bategereka nti beebo kati gwe Allah ng'akyakkuumidde ebiyungo byo byonna nga n'ebitiibwa Allah byatwambaza ku dunia tebakuyita kasiru tebakuyita kiggala tebakuyita mulema tebakuyita kakono tebakuyita ani weebaze Allah subhanahu wa ta'ala anta tabsir wa ghayruka a'ma gwe Allah akwadde amaaso abiri galimu ekitangaala naye muganda wo omulala ye muzibe wa anta tasma'u wa ghayruka asum gwe owulira naye omulala ye kiggala tawulira wajilduka ahsan olususulo olulabika bulungi nnyo endabika ye erabika bulungi abalina ebintu weebiti ku skin omubiri olusulo nanga lwafa
bayina ebigenge, bayina enkuku. Twebaze Allah kyonna kye tuli. Allah atuwadde n'atuwa byonna. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tosobola kubala byengera Allah byakuwadde. Abasiraamu tubeere basiimu, abantu ffenna tubeere basiimu n'ebyo Allah byatuwadde, era tumutegere nti yasaana okusinzibwa. Okutegeera obutegeeza obwongo bwonga bukyayawula, ne buli gwe bakulaba nga bwagasse yagasse. Enaku zimuyinja njoga nti bamuwayalinze, la hawla wala quwwata illa billah. Gwe batawayalinze era wayazo nga tezinnagatta, ng'okyategeera weebaze Allah ekyo kyengera kikumala. Kubanga ategeera yasinza Allah, ategeera yagenda okuba n'ebiruubirirwa mu nsi, ategeera yagenda okweyongerako, yagenda okugenda mu maaso. Byonna ebirala tonnabifuna, beera mu mativu kubonga obwongo butegeera. Anta ta'aqil wa ghayruka majnun. Gwotegeera naye oli omulala mulalu, tumukaza kwanya lya bulalu, majnun fulani majnun, gundi mulalu. Kati gomuganda wange akyategeera ng'oyawula, weebaze Allah jalla wa ala. Akyayina obwongo obutegeera, weebaze Allah jalla wa ala. Tubeere basiimu n'ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde. Tubeere basiimu ne Allah byatukoledde. Beera mu mativu n'akalimu ako koolina. Beera mu mativu n'omukyalo oba omwami Allah gwe yakuwa yoyo. Waba mukyala si yasinga abakyala ne matira noyo Allah gwe yakuwa. Waba mwami si yasinga abaami ne matira noyo Allah gwe yakuwa. Webiba byanfuna nga Allah byakuwadde, beera mu mativu n'ebyo Allah byakuwadde. Weri bazadde matira Allah byakuwadde. Weba family mwova, webaze Allah okubanga mweyo mweyava. Waba mama akuzaala nga aliko buli mwebaze Allah yoyo Allah gwe yagala akuzaale. Ni waba taata. N'olw'ensonga y'abantu beere mativu ne Allah byatukoledde. Beera mativu ne zadde Allah lyakuwadde. Ibrahim alayhi salatu wa salam yagamba wa in ta'uddu ni'mat musuratul Ibrahim yagamba wa in Allah subhanahu wa ta'ala sadaqa man qa'ir yayogera mazima fi suratul Ibrahim yagamba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Abantu twelyaza amanya nnyo, newo balebengera Allah byatukoledde tosobola kubimala n'obimalayo. Innaka fi na'amil kathir. Muganda wange ebyengera Allah byakutadde bingi nnyo byoyina, wa anta la tadi ne tomanyi. Gwe wetuna kaseera wekubagiza olinga akolimira Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ishu fil umum. Abantu bebaletedde okuwangala nga bawanka nga beeraliikirira nga banakuwavu, kubanga si basiimi n'ebyo Allah byabawadde. Lowooza ku ebyo Allah byakuwadde ate obeere mu bantu abeebaza Allah. Abantu ekibagaana okwebaza tebamanyi Allah byabakoledde. Abalala bebayina babibbe nekibagaana okwebaza. Leka kubeeramu abo Allah subhanahu wa ta'ala byayogerako mbu ya'rifuna ni'matallahi thumma yankirunaha. Bamanyi ebyengera Allah byabakoledde naye nga baliawo babitamwa biringa ebitaliiwo. Abaddu ba Allah tubeere bamativu. Tubeere bamativu, tubeere basiimu n'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala bwatukoledde. Tujja kuwala nga tetweraliikirira, nga tetuwankawanka, ng'emitima gyaffe si minakuwavu. Tujja kwebaza Allah na kumusaba Allah atwongereko ebyo byatuwadde. Ekisemberayo ddala olunaku olwo Allah lwakutuusizzaamu ebyengera lw'obirina. Lukoleremu ebyo by'oteekeddwa okukola. Gwe chance gy'okyalina ng'amaaso go gakyalaba, kola by'oteekeddwa okukola ng'ogakozesa ekituufu. Amatu gwe bagawulira gakoze kyotokedde okuwulira nga Allah okyamwebaza nga agakuwadde, kuba alina bagajjeko nga baali bagayina. Allah nga akyakuwadde ebiyungo bye bikozese, Allah by'oteekeddwa okubikozesa. Allah nga akyakuwadde amagezi gategeera kola nga tonnafuuka mukadde, nga tonnaba kugwa ddalu. Bangi Allah bajjeeko ne baviirako ddala ne bagamba yali bw'ati nga Allah amugjeeko. Kozesa obulamu bwo, kozesa olunaku olwo Allah kachansi kakyakuwadde. Obanga Allah akuwadde olunaku n'obukeesa, weebaze Allah. Obanga okidde ku makya n'ofuna ekyokulya, ekyo ky'oba weebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Tuleke nnyo okutunuulira eby'omu maaso bireetedde abantu obuzibu. Bireetedde abantu obuzibu nga tumaliriza kwe kutunuulira nnyo eby'omu maaso. Ne beerabira okutunuulira bino bye bayina n'okubyebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Oli n'atunuulira eby'omu maaso by'atagenda kubeera nga asobola. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebyo twejjukanyiza nabyo. Tubeere bamativu n'ebyo obulamu Allah bwatutaddemu, tutunulire ebyengera Allah byatukoledde era tubikozese Allah byatwagalamu. Ebibadde ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala yabinsoboseza n'embyogera. Bwe mba njogedde ekitali kituufu nga sikyamu, ekyo kyange ng'omuntu kise kulimirwa ne shayitaani yekireese. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
محمد رسول الله يا حبيب الله الله